Eno video nyempi nnyo, sijja gamba nti mpanvu, just tendese kyekimu. Amazima ga Katonda muggulu, tendese kyekimu. Mbadde nsobola okugiteekayo obuteesi nemba nga sijogereddeko, naye tendese kyekimu cause kiki bannaaye kye twatuukako mu nsi. Like abantu abamu balina mitima, balina misaayi gya bbulu, ffe tulina gya red, balina gya red, ffe tulina gya green, oba tulina misaayi gyegimu. Kubanga nze waliwo ebintu byendaba ebikolebwa mu maka, ebikolebwa mu bufumbo, nenzira ebbali neŋŋamba eyo Mukama Katonda n'atutuusaayo, nenzira ebbali nentunulira bazadde baffe nga bakaddiye, nga daddy abeera mu myaka 7, mami ali mu myaka 5, naye nga they are still standing, ate ng'olaba bali okay, baleze ne ku bazzukulu, so omu si 2 si 3, naye nga baleze abazzukulu, naye nga they are doing fine. Oba oliawo tebabitulaga bye bayitamu, naye nga wano tebakina kye batulaga nti oba waliwo embeera yonna eriwo, because okutokyalingayo kubeerayo munda eyo, era still olaba n'omanya nti something is not fine. Naye nowasa omwana wa munno, wamusanga mulamu bulungi, n'omwasa n'omuteeka mu makaago, n'otandika okumutokyalinga, n'otandika okumukola by'oyagala. Sifuddeyo ba musajja yatulugunya oba mukazi yatulugunya whatever, naye kiki ekyatuuka ku nsi Mukama Katonda. Tunulira omukyalo oyo alina oba nkiyite ntya simanyi, ebintu ebimu banaye Katonda atuwe buwikisa, naye ng'ebimu otula n'ogamba nti nze sisobola kusonyiwa kino, nga sisobola kisonyiwa, naye nga Katonda atuwe buwikisa ge mazima, nakubanga twesabira nnyo. Omukyalo ono gwe mulaba yali mulamu bulungi nga ali mulamu, alina emikono gye, alina amagulu ge, like nga mulamu. Kuba ate basajja banyo bennyini bebakola ki, bebabodde sheminga abakyala, oba oliawo n'abakyala okubodde sheminga abasajja, ng'ayagala muntu nga mulamu, tayagala mulema. Naye gwe n'ofuna omwana wa muno nga mulamu bulungi, n'omutuusa ku ssawa eriti. Mwe Katonda muli muddawa. Kubanga nze kambabulire, banene omuntu yenna abeera wa Katonda. Pastor Tom yatuwa kagundi akagamba kalinga ka story nti wobeera n'emmotoka yo n'enva eri n'enkuba oba n'enjasa endabirwamu y'emmotoka yo, mmotoka yo yeerumwa oba gwe nannyini mmotoka gwalumwa, like obulumi ani abuwulira? Mmotoka gyenjasizza yeerumwa oba gwe nannyini mmotoka? Gwe nannyini mmotoka gwasinga okulumwa. Kitegeeza w'oyisa obubi omuntu, Katonda yasinga okulumwa, kuba gwe omuntu obeera wa Katonda, okitegeera. So nze bannaaye munsonyiwe njogedde nnyo, manyi mugenda wali abajogamba oyogedde nnyo biki, naye ebintu ebimu tubeereko ne humanity, tubeereko ne Katonda mu mitima gyaffe before doing something to another person. Gwe sooka olowooze what if bakikoze gwe, how are you going to feel, how is your family going to feel, or your people, or whatever. Osooka kweteeka ku ekyo, we naalumya ono oli omuntu nannyini muntu ono agenda kuwulira atya. Imagine yatematema abaana be, omusajja gwe ngamba yatematema abaana be n'abatta. Baana babaddewa 2 oba 3, yabatematema n'abatta, n'atakoma ku ekyo, n'atematema ono omukyala, era yamutuusa mu mbeera eyo okubanga ali bw'atyo. Nze kamabulire, it takes a lot, it takes so much to forgive that person. First of all, kitwala oba buvumu, kitwala kubeera nga oli mutukuvu nnyo, oli mulokole nnyo. It takes a lot. Togenda kunzitira mwana and you think nze sagana kwogera banaye waliwo ebintu ebikeera okwononera olunaku just nno. Naye eno video tendese kyekimu, ayinza oba nkadde, naye nze this is my first time okugiraba. Munsonyiwe, just like I said, njogereddeko nnyo, naye mbadde sisobola kukireka kutuyitawo obuyise. Banaye twetereze emitima, tudde eri Katonda.
bwe tugenda okuba nga tuwangulira ensi eno. Kale Katonda abankumire, mbagaliza Sande ennungi. Haleluya. Amanya bampita Naabaterega Florence, nzaalibwa Mityana. Neebaza Katonda nti nalokoka. Mu 2014 nayimirira katuuti kano okuweera Katonda obujulizi obw'okusonyiwa. Naye neebaza Mukama, abamu temumanyi, mbadde mbeera eyo nga abantu banga Pastor Daddy akuyita akwetaaga okomewo. Lunaku lumu nange mba ndi ku rediyo nempulira Pastor Jeje nga naye ampita ku rediyo. Kuvire Katonda engalo ez'amaanyi nti nze mbadde omuwanguzi w'olunaku olwaleero. Ekyo nkyebaliza Katonda. Banyaniriza kuva ku lunaku olwokubiri mmaliriza leero. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Katonda. Era ne bampeesa omukisa okujja mu kyaki. Daddy nkwagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weebale okutuweereza. Bwe najja wano mu 2014 ngamba obujulizi obw'okusonyiwa omwami wange kubanga yantema emikono n'atta n'abaana bange 3. Naye bwe nalokoka Katonda n'asigala ng'ajja ayogera nange empola ne mmala ne nfuna ekisa eky'okumusonyiwa. Naye mu kujja wano nali nkyaliko obusibe. Oluvannyuma lw'okuntemanga nfuna ebisolo ebinkozesa mu kiro, mwami wange yagira mu kifaananyi. Embwa nayo neeyingirawo, kapa neeyingirawo. Nali ntudde wali lunaku lwakutaano nga babuulira ku bakyala, nga wali lunaku lwakubulira bafumbo. Nampulira sibitegeera naye ng'omwoyo aŋŋamba beerawo mu kusaba. Nali ndi awo nga ndi mu kusaba, Pasa n'agamba wano waliwo abaasibibwa muwebakibwako ebisolo. Awo we nagwirawo wansi n'ensumululwa. Neebaza Katonda nti ezo zonna ensolo zaali zinkozesa okuva ku mwaka ogwo zaagenda olw'okuyita mu kusaba kw'ekifo kino. Haleluya. Nzize okwebaza Mukama nti obulamu bwange tebwasigala kyekimu nga nvudde katuuti wano. Abaana bange baali tebanaakufuna abaweerera. N'okuyita okuva mu kifo kino nafunayo abantu. Mama wange. Wangi taata. Omwami yakutemera ki n'abaana okubatema? Saakitegeera kuba talina kyayogera kino kye yantemera. Ate nange kwolwo omwami wange yali yagenze kuzimba n'akomawo ekiro n'agamba mujjule emmere, ne tulya emmere bulungi ekiro. N'amala n'aŋŋamba mpeera wano amazzi mu ddiro ne ngamuleetera n'anaaba. Bwe yamala okunaaba n'ejjayo ebbaafu, nali nazaala abalongo 2 n'ekwata gyali tugenda ne tumulambula kuba namusonyiwa n'abaana basoma abo 7 be nasigazaawo. Akuba omukisa maama. Neebaza Katonda olw'ekyo.